Kanyomero entambuza y'obulamu tuba tuyingiddewo. Ngenda tandika na kibuuzo eri Simon. Simon, edda we twalinga nga twakatandika zino career bakubuuza what is your plan in the next 5 years weerabawa? Kati katukyogere nga tukyogerera mu TV financially weerabawo mu myaka 5 kuva kati nga totunuulidde. Okay. Mu myaka 5 ng'ovuddewo mutabani wasobola okubeerawo nga toliiwo? Ngaba papier. No. Tugeze ku bintu by'okoze asobola okubeerawo. Ku bintu by'okoze mukyala we asobola okweyimirizaawo tugeze ng'ovudde mu bulamu bwe nga mwawukanye naye ng'osobola omusupportinga. Osobola okumala emyaka 5 egyo nga toyinaamu loan ya muntu oba loan ya bank. Why? Ekyalo ni kiri either way. Okay. Waliwo abeera obulungi naye n'ayagala okusingawo n'agenda n'afuna looni, waliwo abeera obubi nga talina kyakukola. Tuba n'ebiruubirirwa n'ogamba mu myaka 5 njagala nkole kino naye engeri gye nnyinza okukituukirizaamu nina omusaala ngenda funa salary loan nfune nsobole ozimba ennyumba yange gwe then I pay later. Report and survey kiraga nti abannayuganda abasinga if not 90% of us tubeerawo ku mabanja. Tubeerawo ku looni, tubeerawo ku savings, tubeerawo ku sente z'abafu. Kwewola twewoze. Bank of Uganda eraga miliyoni 17 n'obutundutundu 2 ku bantu miliyoni 24 n'obutundutundu 6 abali mu Uganda to survivingira ku family. Savings zino obutundu obutono obuliyo bwe tubeerawo nti ne bwe twogerera essaawa eno engeri gye kiri nti si buli omuntu afuna pension n'abamu tebagenda kweyagalira mu bukadde bwabwe kuba tebasaafuna pension. Nga tuli mu mbeera etali nnungi. Survey eyasembayo yasemba kukolebwa mu mwaka gwa 2018 nga kati wayise emyaka 5. Kiraga nti abannayuganda ku buli bannayuganda 17 gusasanya sente okusinga sente ze bafuna. Meaning we are surviving on a deficit budget. Ku bantu 10 abannayuganda b'osanga musanvu sente ze spending at 5. Exactly. Meaning waliwo ababeerawo ku mpayo 1000. Waliwo ababeerawo Simon Polayo 2. Abala bali mulamu bwa bbanja. Abalala bali mu bulamu nga bwa mabanja. Bankati assumption ya Simon yampaddeyo 1000 si kyabulibwamu. Naye obanga spending at 5 ng'ofuna 2 kitegeeza emikisa gy'okubeera nga 3 ezo zo spending abakubanja manje nga tuli mu negative mingi. Yes. So kiraga nti abannayuganda 7 ku bannayuganda 10 babeerawo ku deficit budget. Ekiraga nti enkulaakulana egenda kuba ntonomu. Ate neekulaakulanya ddingo ino sasula ebbanja. Ate 7% eyo tuba tutunuulidde 70% of Ugandans. Meaning kati banaasatu be basudiiru. Ate nga nabo kati abasinga babeerawo ku mwasatu ago. Tebasi basudiiru. Nga basudiiru balinganga mu 15%. Kati 15% oba 10% nga 20%. Nga tutunulidde ba investors abaleta sente okuva wabweru ne baziteeka wano. 20% be bapeninga kulina omusaala gwe. Naye nga zonna bwe zijja ziggwerawo mu musaala n'addamu n'akola. Bana wajje bali nga tabanjibwa nga zakola zonna azimalira mu expenditure. N'olaba omwana nga aliwo like they are surviving yes naye talina kintu kyayinza kukwatako. Ye muntu gw'olaba nga abadde akola nga buli kimu okiraba akyetuusaako n'afuna obuzibu n'alwala n'atandika omuyisiza akabbo. Kati ffe abalabire wano tugamba nti ne muntu abadde akola sente abadde aziteeka wale nga abadde bagireta kyakola kyalya. Tuli mu kukola mmere ya leero. Kiraga nti Saveno bagikoze mu mitendera 3 ng'omutendera ogusooka tugiyite financial management. Financial management ko kuba nti nsobola okubeerawo engeri gy'okwasaganyamu nti va ku kameeza Simon kale tugeze omukyalo mulekedde ogumu ekitundu engeri gy'azikwasaganyamu kati tofuna kameeza oze olufuluma mu nnyumba abantu nga bagamba ofuluma n'emitwalo 5 oluzijjako ez'amafuta beppa olumu ne zonna ziggweredde waawo. So abantu ababeerawo like olunaku batunuulira abantu nti financial management eno omuntu alina plan. Simon olina budget ya wiki nogamba nti eno wiki 7 nga sente weziti naye alunaku ekyo nyinyi nabbaamu n'ekyetaano ekitono olunaku olubi. That's good. Not bad. Then netugenda ku mutendero mulala tugiyite resilience. Okuba nti osobola okwebbulula mu shock yonna ebezze nti tugeze Simon abadde avuga emmotoka ye
scratch neggwako wabadde tokisuubira waliyo kati naabo nga n'ogwo omutendera abagutunuulidde nti osobola okwebbulula singa ofunye ekizibu oli awo engeri gy'otunulamu olinga akubamu budget yo noga obulamu kati obulamu nga tuli wala abantu bamu ng'obulamu bwammwe bulungi kubanga temulina bizibu nga singa oba weebase n'okwata ku mwana nga abumbujja ng'omusujja gumuluma nga either ogenda kuyingira bajeti ya kyamisana oba ekyamafuta g'olunaku olwo. Kati n'omutendera ogusembayo ze goals kye kiri kyenkubuuza bino bye batugambanga mu myaka 5 okuva kati weerabawa ebigendererwa sente zo bw'otunulamu sente z'olina enkola gy'okolamu n'ensevinga gy'osevingamu sente ezo zikutuusa myaka 2 mu maaso nga tokoze nti bwe tutunuulira mu resilience abantu 9 ku 10 tuspendinga sente ze tutategese kuspendinga nentambula mu Kampala nagenze kima earring n'ensanga engatto we basinza okugaggawaza ab'ebinyeebwa oba otudde awo nogalenga neebwa nnyo nga nsumagira nnyo mwana kampe kunyeebwa njira negayagayako n'ogayagaya ku binyeebwa ogenda olaba olabye ow'enkoko ayiseewo nomaliriza nga budget gye wabadde erina okutwaliriza wiiki ogiriddeko ekitundu abakazi n'agenda mu kibuga ng'ekimu tekyala n'akumawo n'akaveera nga mulimu engatto n'omugamba ate ziwaziguze ddi nti anti zisanze n'enzeegomba awo oba okuba taata kuba mpola kuba mba kwendi ekiri buli kyolabye newo kyegomba ate nga kiraga nti mu mwaka gwa 2018 kino 90% gyenjogeddeko eri mu mwaka gwa 2023 mu mwaka gwa 2018 zaali about 34% abaali baspending ebyo bitakwatagana naye kati tutambula nitugamba ate tuyinaka you only live once kande ku sente zange abaana balikola ezaabwe ate ndi kuza kitanga ogenda otunayoweka ekyamazima nga tusiza oliko nogamba kati nze atali katonda wakinfiira ku baana Katikkiro yatubuuzaako sente z'oliko za maamawo za taatawo okulabanga kale ko maybe school fees ogamba zange anyway bino byonna abantu abasinga babinenyeza COVID-19 outbreak nti anti kati abasinga bagamba tuli mu recovery period tuli mu after effects of COVID yagwa 2020 yajja 2019 then 2020 ne batuggalawo 2021 ne tufuluma 2019 anobagalawo 2020 COVID yajja mu 2019 nga tukyamuwulira mu mawanga eri then 2020 mu March obanga 18 muzeeyi naggalawo abasinga kati ate ID ndowooza olaba ID zonna bazisinzeeyo okuzimalawo kuba abantu nga atuuka nga talina kyawaayo naye ng'ekintu kyalinawo kimu bwekiti tewali bantu bensinga kuwala nanga bano batuwa bufulaya bwasimanya bompa kaadi y'emmotoka nkuwa looni nkikasuka buli sitaani alina engeri gy'atyanguwamu ate buno bu app obuwola ssente abo abawola ssente abamu n'amasimu gaatuvaako bw'ogenda ku ssimu ekola essente ekusooza busooza abalala batunuulira nnyo Russia Ukraine war olwo lutalo lwe Russia abantu abasinga bwe bagambira ebintu ebirinnye bannange butto gwe tukozesa ava Russia kumbe amafuta gatambuza buli kimu anti abasinga tebakitegeera nti amafuta bali bwe balaba balwana ffe tugenda okubonaabona so tulina kusaba bakanye buli kimu kiterere abalala ne tutunuulira n'ekintu ekirala ekireseewo embiranye n'okuba nti financial status ziganye z'endwadde chronic illnesses n'endwadde abantu abasinga ze batamanyi tulwala ebitakwatagana since the COVID outbreak otunuulira abantu abasinga nti endwadde eziri rare zisusse okuva ku mmere gye tulya okuva ku mbeera gye tubeezaawo obulamu netumaliriza nti ogenda ne mu ddwaliro nga tomanyi n'omusawo tamanyi kyakujjanjaba naye ate alina okujjako tuyambiddwa nti n'ebintu ebitandise okujja nga at least abantu babanguseemukko nga n'eddiini yeeyongeddeko omuwendo gw'abantu ogugenda mu ssabo gwandyeyongeddeko nnyo mu mulembe guno kubanga omuntu alumwanga n'ekimuluma takimanyi n'amaliriza nga webagamba nti ddogo it qualifies netutunulira n'ekirala agriculture oba weather changes zino nti wetwalinga tusuubira akasana enkuba etonnya wetwalinga tusuubira enkuba akasana kaaka kati tumaliriza nga n'abalimi batabuddwa sizoni entuufu togimanya kati sizoni entuufu tetukyagimanyi otunuulira n'abalimi bennyini tebakyalina plan nagamba enesaawa bwetululi twalinga tuli mu kufuuyira birime tuli mu kukoola naye kati wetwogerera enkuba etonnya tebamanyi kyakukola actually kati essaawa zino omuntu atabulwa kuba kati enkuba leero etonnye naye enkya guyinza okwaka ne weerabe n'okulabira nti enkuba yatonyeeko exactly
kati ate ne kireetawo nti kati jjukira waliwo omuntu abadde abeerawo ng'entirely nga relyinga ku agriculture ki ekiba kisigaddeyo kutunda koolina tunda ttaka obadde olimira ettaka lyennyini olitunze kati osigadde mu bbanga zezo famire ezosanga nga tetulina we tuziika anti ettaka liryalirire tulinanga ekyobugagga we twali tulima sizoni zitabuse tubitunze omaliriza oba oliwaddeyo mu bbanka balina obwangu before you know ofunye looni sente zigaanye abalina obutaka bwe batuziika kati tulinapo poloti bwe batuziika tubikyuka bannange ate nga kiraga nti in the same study balaga nti abantu abalirayinga ku baana baabwe bakendedde ojjukira generational wealth nga tukimanyi nti mu nyumba ya mwami Ssemwogerere bonna like balina that generational wealth nti oli ne waba tasomye ekyo abaana bakimanyi nti sente za tata waffe gye ziri essaawa zino abazadde abasinga waliwo abamu ng'omwana yalabirira abazadde meaning obugagga bulina va ku mwana si ku bazadde ate nga luli twalabanga nga tata baffe bakola nnyo abaana bange tebabonaabona kaziva wamuze nezidde ewabaana neziva abaana nezigenda mu bazzukulu kati bikyuse nga muzeeyi alina okutunulako eno n'agamba nembadde nsaamu mpeereze ku ssente Simon n'atuuka kati ate nga yalina olabirira abazadde generational wealth kati netukanti anti batugamba emyaka kasita osukka 3 coming from a rich family oba obivuddeko the rich family must come from you but rich family nga obaddewo asigaza ssente n'asigala nga yeeyagala n'abaana batandika obulamu bwabwe kati tutandise buli omu akozeewo family eyiye for God and my family kati family tekyakoma ku baana eddayo kukola mu bazadde neddayoko mu bazadde ne tugamba nti ate pension like ebintu bya pension ebintu bya NSSF akasiimo tetukyabitegeera nti process yokka abaana batambula okufuna NSSF oyo pension yekka mutambula n'entumbe ne zibagwako gwabadde bekozesebwa abakozesebwa abantu abatasuula kubawa pension nagwo mungi kubanga ne pension naye etambulira gy'obadde oyitira ng'okola babadde balina obusobozi okukuteerayo akasiimu ojja sanga omukyala namulaka mu katale ng'amaze mu katale okumala emyaka 25 kitegeeza amaze emyaka 25 nga zaakolawo zaalya kati singa atuuka ku lunaku nga takyasobola kutuula awo waali ajjanjabiddwa atya end of her nsonga nti teri agenda kuddayo agenda kutuula awo agamba nti omukyalo ono yatuulanga wano katumuweerezeeyo zino kakati okwo kwogatta abaqualifying ozifuna naye nga n'emitendera tebagimanyi abamanyi emitendera nga babawanvuya n'abalala be balekanga bato nga bano abaliwo nga abategeera bakyusizza empapula ekisembayo ku ebyo byonna social capital batugamba emikwano gye tukola kati abaana be balinanga ba anti social capital is your social is your wealth it is your wealth bw'otunulamu bw'opimapima emikwano gy'olina gikubeezaawo nti in case ekibambulira kigudde ewuwo Simon osobola omukubira n'omugaa $5 zezijja olina mukwano gwo gw'osobola okugamba nti omanyi ssente za bika bibiri waliwo omuntu gwe weetaaga okunnyonnyola kuva gye byavudde nonyonnyola ensonga naguze soda ne musumulula ne muteeka mu giraasi kati kyokolo nenjisuula omwana n'anunayo kyokolo ne mugamba kati togigenda ogikasuka omwana n'agaana n'amira kyokolo nagenza owulira nga akaaba twagenza onyiga kubuta katuyemu ekikaluba kakati obyenda ekyenda kyesibye badde nsaba bampeeyo akakadde kati ne wabaayo ekika ky'omukwano nteera akuwa n'akakadde nja kukubuulira era ne kagendako kati ate ng'oli guwannyonnyodde era agenda mu maizi agamba embeera nga sinungi amaduuka masibe ate naabanga musuubuzi wa mu kikuubo bano abali mu ifris ekyo ne kituleeta ku conclusion eraga nti 11% oba ebitundu 11 ku bantu 10 11 ku 10 abantu 11 ku buli 10 be bali satisfied oba be bantu be basidiru boyogeddeko be bamativu be bali abamativu abatudde nagamba nti financial stand yange wendi wano emala ekinanamu omwenda tuli kukola ezitubeezaawo ku olwo abalala waliwo abatasobola bwe nkozeko ku CSR oba corporate social responsibility bwe tugenda mu tourism tugenda mu bifo ebyenjawulo ogenda olaba nti waliwo ne family surviving ku less than $1 a day abantu kuva ku dola y'N3,000 mu olwenda kati less than $1 nga tunulidde dola ya $3,000 abantu 11 ku buli 10 be bamativu mu ggwanga lino kati ate abo 11 ku buli 10 waliwo abalowooza nti bamativu
lwakuba buli kimu kiba kyalina akifuna naye nga yabidde akifuna lwa mulimu gwalina. Twogera ku muntu nga ne bamusiba mu kkomera asigala akola. Twogera ku muntu nga ne bwalwala asigala akola. Waliwo twogera ku muntu nga ne bwafa asigala akola amagoba. Bali only 11%. Toliimu. Ngakasa toliimu kubanda batemuli alimu. Toliimu. Nze naawe tetuliimu.